kantandike video olwalero omutima omunafu giveeko era gisharinge mbagamba nti wano wetulaga si wangu kansooke nnyo ku mazzi munange ab'ebitiibwa mbalabusizaako bakadde baffe ab'ebitiibwa era embeera erabika etabuse omanyi ku mulembe gwa jjajjaffe Ibulayimu ekiseera kyatuuka ekiseera bwe kyatuuka ku mulembe gwa jjajjaffe Ibulayimu nga buli wakitiibwa tamanya kimusuula mu kulabisibwa n'okulaba ate katiraba sente zisigadde banna mu mmotoka kale ate ogenda okulaba ng'olabisibwa mu byekisiru ogenda okulaba ng'abantu bagamba oyalya ogenda olaba ng'ensi etandise okufundirira kati Mathias Mpuuga n'akabondo kujamuwuliriza message eno era njagala mumiransanafu mbagambe ebigambo bino nga nkyali mulamu nkimanyi abalala muyinza okukola kyonna kye mukoze kimanyi muyinza okunzijjawo naye nze ngenda kufiira ku mazima ngenda kufiira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe munnange mukulu Meradi Lubega Sseggona akali amaggwa kirifuka nga vve nkutumbiddeko Sseggona ekyo 118 kye bamukutte nakyo Katonda ali mu kulabisa owekitiibwa miliyoni 118 yazze obudde bwe kawungeezi omanyi ennaku ezo zaadde za kusapurayinga ssente bw'abadde ebiseera bya kusapurayinga ssente ng'ekintu kizitoye nga bw'aba meeya bw'aba kansala bw'aba ani balina okumuwa okuyimirira nabo omukulu laba bwamba mukubira essimu oli n'amugamba ssente nzikuweerewa kansooke njiteeke omanyi ne Katonda akyagulanyi akola Katonda wa Bobi Wine okumanya akola for me mumiransanafu I accepted era nenkiraba bakubira ababaka abamu babagamba kati twetaaga ssente buli mbaka ng'alina okufuna miliyoni 5 millions kakati omukulu olaba miliyoni ezo bazipanze kuba nina neka video ano ngenda kabalaga nga bazibala zivaanita amongi zijja kukola zino zijja kukola owekitibwa affe alina okusigala twezimbire mu bufo Buganda fe abalina okubeerawo era omu yatuuka n'okugamba omusajja Bobi omusajja oyo mubi omusajja mubi ng'omu bw'agamba omusajja mubi omusajja n'alinnya mu luwombo lwaffe omusajja mubi nga bw'obamanyi ng'oli bwe yayogeranga ayogera ku bya ssente ne basika feesi bati omusajja mubi nga bwe bagamba n'atulinnyira mu luwombo lwaffe amma Mpuuga oli olina okubeera pulezidenti twakiteesa mu palamenti omala ebisanja 3 Mpuuga bw'omala mu kusooka baali bagambye Lukwago yasookawo kale n'omanyi oba pulezidenti bwe baali batunuulidde bw'opposition Mpuuga gundi Lukwago bw'amala Mpuuga ng'ayingira kuba pulezidenti Mpuuga bw'avaawo Sseggona nga naye akwata Mwaga Kivumbi ne ttiimu era ne bagamba Bobi Wine ani amuleese ne batamanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yajja nga anywedde yajja ng'aliko Katonda era bo tebakimanya ne badda mu kwepiica omusajja Katonda n'amuwako amasannyalaze bo nga tebalina yadde inchi ya kota munnange ngenda bba amawulire okumanya nina mangi Moses Kigundo okutumiddeko wuliriza bulungi okumanya amawulire nina mangi njagala owulirize ebintu bino manya abasajja bano batulaba balowooza tuli basiru abasajja batulaba balowooza tuli basiru
era tetutegeera. Kana akabondo mukwano gwange Fred Lumbuye yakangambako emyaka gigera ng'esatu kitundu Kemiko Ali n'agamba banno ne bagamba omusajja Kemiko Ali byayogera. Kemiko Ali n'agamba abasajja banno nange nenvayo ne bagamba abasajja banno oyo Muwanga Kivumbi sebo tikyalumbuye nkutumiddeko oyo Muwanga Kivumbi nze bakamba buulire ebigambo bino lumu waliwo bino bye bayita togikwatako kati njamba evidence kuba n'abakulembeze temumanyi basajja bano n'abakulembeze tulina obbabuulira abasajja bano bannayuganda tulina obbabuulira abasajja bano oba mutukyawe naye ekiremesaako mu 7 ekiremesaako nakyemalira be bantu bano kati nakano mukawulire abamugamba abe Masaka mwatuswazizza si be Masaka wabula batuukira Masaka njagalawo mukategere si be Masaka wabula batuukira Masaka njagalako mukategere kati gonga mukasambidde we Masaka mbire we Masaka batuukira Masaka gye baava mumanyiyo era bwe mulaba balwana Bobi Wine nabo beetuuma amannya g'Abaganda era oli ayinza okugamba Abaganda bannaye muli sidda Abaganda Kyagulanyi tumwagala Abaganda Bobi Wine bamwagala waliwo abeetuuma amannya g'Abaganda ng'era abamu batuukira Masaka abalala ne batuukira e Butambala abalala ne batuukira e Busiro. Eyo message mugifune era mugitambulize ddala. Wuliriza bulungi kati bano abakulu nze oyo Muwanga Kivumbi waliwo okutogikwatako togikwatako eyo yaleeta obudde bwe yabeererawo nga waliwo akaluka by election aka honorable Asumani basaalirwa nga by election eyo weeri kati ne wabeerawo togikwatako baali bagenda wa Ssemujju obudde obwo nga Oweekitiibwa President mubaka wa Parliament nga bamanyi mu by'obufuzi tusaba lifuti honorable twava ku Laale emu Laale ndooza baagikuba Laale eyo baagikuba oba Makinde Ssaabagabo honorable Sempala Kigozi yaliyo nsaba ku Muwanga Kivumbi honorable ntwalaako nali n'akasajja akamu ka DP nentuula mu mmotoka ye bagiyita obudde obwo yali ayina eno emmotoka eno abamanyi TX nentuula emabega kati Muwanga Kivumbi akubira omubaka omunne n'agamba oyo Bobi Wine baaloza bino bya ndongo twagirwa akasajja kajja kakasa kuba yakubira Bobi nga ye yagenze wabasaalirwa kunoonya kalulu kati n'akubira abantu biki agambye atya oyo muleke n'ayogera ebigambo n'anafuya Kyagulanyi Robert Center Mitembo n'anafuya president waffe era nze obudde obwo nga tamanyi nti nange ndi musajja nnyo wa Bobi mwagala nga abasajja boogera bati munnange kankutandikira vidiyo Omedadi Lubega Sseggona akali amaggwa gwe bakutte ne ssente kati diversion zaabwe zonna Katonda yabasudde mu kintu Sseggona njagala owuliriza ebigambo bino Medadi ekintu kyakutudde muganda wange Medadi Sseggona abasajja omanyi kankozesa ebigambo bi bw'abeera ku mikolo agamba abalonzi eyatwala ezammwe eyatwala n'ezange era akulaga tayina Medadi Sseggona abalonzi abagamba eyatwala ezammwe yeyatwala n'ezange era abakulu bano babaddewo mu politics waabwe ng'ajja ku CBS n'ajja n'abalimba n'ayogera engero n'agendako awo mu kooti ng'akaluka n'atera n'agenda n'agamba Museveni yita wano n'agamba kola bwoti era oyo omukulu Medadi Sseggona mugagga Sseggona
mu kalulu akawedde mu kuggyayo omusango okutwala mu kkooti y'abantu bwe nkubuulira ebizimbe bye yazimba oyinza okuva wano nga weddukanidde. Medadi Lubega Sseggona akali amaggo omanyize mbibagamba kubanze sisabiriza sigala genda weera tandabanga sigala mukubira kasimu tandabanga naye amazima gabeere mazima. Bano abasajja bagaggawadde okusinga Bobi Wine mweno okuva eno lwe twatandika revolution eno okuva Nuupu lwe yajja okuva People Power lwe yajja Mpuuga ebyobugagga byayina bafunye mu kintu kino era essaawa zino era Katonda Pulezidenti Bannayuganda naddala ku social media twakola omulimu tetubakuba Mathias Mpuuga nga bukyali. Mpuuga abakuddamu n'afuna obwa leader of opposition abakuddamu n'afuna obwa leader of opposition aga Katonda mu ggulu. President bano abasajja batunze struggle bano abasajja balidde ssente nkubuulira ebyobugagga Mathias Mpuuga byayina mu Kampala ng'abifunye ku mulembe gwa Kyagulanyi otya bisinga baminisita ba Museveni. Bino bizimbe zinaakeedi ne balowooza byakusaaga era Mathias Mpuuga n'akabondoke Pulezidenti Kyagulanyi buli kimu ekibadde kisabotagingibwa mu NUP nga be bakitwalayo mu musango ogwatwalibwa mu bantu oba ogwatwalibwa mu kkooti y'abantu. Mpuuga yasimbamu ebizimbe ebyo bibiri bwe tubyogera musaaga. Entalo zaabwe ne Namayanja e Masaka ani ababeera bulooka lwe lutalo oluliwo era Masaka mbayinako script nnene gye ngenda okubagamba mutye n'okutya. Bano abasajja bwe batwabaloza tuli basiru naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olaba muwanga kivumbi kati njagala onoonyerese ku by'obugagga bye ebiri mu constituency ya Kyaddondo East ebiri mu constituency ya Kyaddondo East. Ntandika video ntandikira ku muwanga kivumbi ntandikira ku Sseggona kantandikire ku muwanga mukulu. Muwanga kivumbi nkimanyi oyogera obalaata abalonzi bakakugoba mu constituency emirundi egyo ebiri. Mohammed Muwanga kivumbi omutima gwo gwazaalibwanga mubi nga tegwagaliza. Mohammed Muwanga kivumbi njagala owuliriza ebigambo bino bye wayogedde kati nkutandikeko ensi ekutegeere katongole oba ensi enkyawa naye nga Bannayuganda bafunye amazima nga Bannayuganda bategedde abantu ababalemeza mu struggle. Nze ne Fred Lumbuye ensi katugiwe kye tugiwa twefuule saddaaka mutegeere bino twabyogera dda. Wulira ono Muwanga ngenda babuulira Muwanga kivumbi mugenda kutegeera who is Muwanga. Nkimanyi okozesa nnyo poliisi era kafayiro Sseggona yakataddeyo akange katongole bankwate naye ffe mwatutondera kuba mukomera era kye mutwagaliza. Wuliriza bulungi Mohammed Muwanga wulira. I'm 50 years old. I've been a member of parliament for only 12 years. What happens if after 36 I'm not a member of parliament? So what? I die. And nobody can blackmail me because of parliament. I'm past that. Two, I won when I was not on no. That one you must know. I became a member of parliament on a DP ticket. One, twice. So really, nobody should take every member. That politics should end. That politics should end. Other people say, no. Yeah, so what? If I'm not a member of parliament, I die. Or I will starve today. They don't know that some of us are even tired of being members of parliament. Yes. Yes. Resign, stupid.
Why should I resign? Oli akawo mentality rumbuye gyatero bagambako. Oli akawo mentality bamugambye resign. Naga stupid. Arrogance nembalonzi yabadde ennaku ezo ngenda bubala ng'abavuma buvumi. Era bano omukulu ono njagala mumuwulirize bulungi. Ngenda babuwulira bano abasajja ne kibadde wa planning president n'ababaka kibabaddeko wulira. Ekyokukomawo n'obutakomawo kiri ku bintu bibiri kankikubulire. One, okusalawo kwange. Nsobola okusalawo ne ngamba nti maze. Nze ng'omuntu kindikola. That decision I can take. Ekyokubiri, abalonzi b'ebutambala basobola okusalawo nti sijja kudda. Ultimately, beera. Ekyokusatu nsobola okuyamba ekibiina kyange kiwangulira tiketi n'ekiwangulira ekifo kya memba wa palamenti. Nsobola okukiyamba okukiwangulira ekifo kyaki kyoba memba wa palamenti obwebutambala. Olaba abasajja abo president Kyagulanyi n'ekibiina wulidde akugambye aso kiwangulira ekibiina asolo kiwangulira ne basajja mmwe mwate mwali erabidde mangu Muwanga Kivumbi Muhammad tewali erabidde mangu ono Muhammad Muwanga Kivumbi yali kati no kambanyumize ono Muwanga Kivumbi Muwanga Muhammad Kivumbi njagala ojja ku video kuba nkumanyi okimanyi Muhammad Muwanga Kivumbi yali atunda mawulire. Abana bavubuka abatundanga mawulire ku street olwamala n'abivaamu n'atandika bino genda kubimeeza nga bw'ayogera ng'ayagala kwesimbawo ng'asula kaleerwe naye nga mwavu muzibu nga tayina kyayina n'atandika Muwanga Kivumbi okwambala nga yesimatinga n'ateekamu essaati y'emu gye yali ayina n'akwata n'amawulire amakadde nga yeefuula agenda asoma amawulire n'atula mu muti n'agenda ebutambala eyo ne yesimbawo kikulukunyu n'amuwangula bw'amala omuwangula n'abeera awo ng'agezaako okulaba avaayo yali mu kuvuma abalonzi yali mu kuvuma mu Nuupu. Nja kubuuza Muhammad Muwanga Kivumbi igwe ebutambala wali osooka okuyitawo gaba kuba maanyi ga Nuupu ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu twajja ne tukubako president Kyagulanyi obudde obwo twali tutambula alwa ababaka baali basezewo nga batambula gwe yeegayirira Bobby janguuka ebutambala ne tujja ebutambala akasaawo awo Bobby ne tumuleeta n'abeerawo naye bano abasajja president Kyagulanyi Katonda yatuyambye ensi ne bategeera nga bukyali ensi ne bamanya nja kugamba ebigambo bino president Kyagulanyi Robert Ssentamu abasajja kati ababaka ba palamenti abatazze akabondo kano njagala mukawulire bulungi era tebabalimba ne bwaba oli yaleese sima apology bano babaddewo mu ggwanga era abamu n'ekigenderwa kyabwe ne mukama waabwe Mathias Mpuuga byonna bye bakola tubimanyi. Joyce baagala ntwatwa nze nsaasidde omuwala oyo muwala musaasidde. Love is blind. Love is blind. Omukwano gubikka amaaso ze bulijjo nkiwulira. Baagala Joyce ntwata Mityana district yataavuddeyo yatazze era yasirika okuva omwami lwe baamujja ku kifo takyalabika ali eri abirengerera omwami yamugamba kakkano obugagga twafuna bwe kasita ebitaano byaffe weebiri n'endala twafuna abo baleke tujja kukozesa amaanyi osobola n'ofuna obwa minisita osobola n'ofuna obwa minisita. Baagala Joyce n'asirikira ddala eyo
bo ekikulaga nti revolution tajjukira bantu basibibwa Mityana. Oyo baagala Joyce Mityana district awe wali Kitalya. Kitalya eriranye Mityana district. Yadde ekikopo ky'obuugi tasobola kiwa basibe. Talinyanga nayo. Naye nga twateekawo embeera ne tulwanirira mwana muwala nga babbye akaluluke ne tulitunda baagala nga talina yadde na 10. Baagala Joyce okumanya ebintu bibi mwana gwe baagala. Otumazeemu amaanyi. You've disappointed us. Yali munnamawulire ng'akola ku NBS. Ne buli sikuriputi ekuba ow'ekitiibwa Bobi Wine, buli sikuriputi ekuba Nuupu eva ku Natasha Broadcasting Services. Ne mu editorial n'aga akuba kino. Era amawulire baagala agafulumye. Media gitegeeza nti Kyagulanyi ayisa ababaka Joyce baagala. Mwabasoose okuwa aba-NBS nti atuyise nege mpulira mu nkubo tebagenda kujja. Gwe baagala Bobi Wine omumanyi. Bino si bya busolo. Baagala bino si bya busolo. Bajja kuleetako eggaali Emityana Joyce baagala. Baagala oyo Mpuuga talina yadde inchi yatufuta. Baagala tebakulimba. Baagala nfukamidde emirundi emeka n'enkugamba naye toyagala kuwulira mwana gwe. Mathayasi love is blind oli musajja mufumbo. Aina mukyala we Maria babeerawo kyengera kati akulimbye ensi n'eggulu. Baagala oyagala kudda mu kutomera. Watomera ku taata w'abaana bo. Saagala ebyo bigenda taata w'abaana bo mumanyi musajja wa NRM omweru oyo muvubuka musajja mulungi. Muvubuka we NRM mumumanyi. Ye taata w'abaana. Nze nkumanyi baagala. Era Joyce baagala nkugamba ebigambo bino. Nti ebigambo bino Joyce baagala twakulwanirira. Kati asirise. Sebo yagenze mubagala kola Nuupu buloko. Mubagala berega ye mwogezi wa Nuupu buloko. Can you imagine? Nuupu buloko mugenda kuwulira. Babeera mu Nuupu buloko. Simaye biki. Batudde eri omukulu bamuwaga talinamu yadde kasannyalaze. Kati ono Joyce baagala ne Natasha Broadcasting Services njagala muwulirize ebigambo bino. Joyce baagala ne Natasha Broadcasting Services. Natasha Broadcasting Services teacher kugambya amanya ge Joyce bagaba manga. Munaye Joyce bagaba manga kadino kamubalaga oyo baagala mumanyi teacher. Oyo Joyce baagala kati ono baagala beba naba NBS Natasha Broadcasting Service yabadde abawa amawulire. Ako kativi k'abanyampi twetaaga kazira ulira soko ulire be bayogedde. Atumanye ensisinkano etambudde etya. Bano balese bu kamera bwabo wabweru. Batudde ogenda kuwulira ono muwala bwayogera. Ogenda kuwulira ono muwala. Omanyi buno bu TV Kyagulanyi gwe bukolako amawulire nene bukola tanishi. Wali bwe buvuma bwe biva mu lukiiko mujja kubimanya. Biki kambalaga ulira. Uliriza buno bu TV bw'abanyampi nga baagaba mmanga yaba ensisinkano etambudde etya. Abakulu w'ensisinkano bagimaliriza oba ne wetulabira bino abakyagenda mu maaso n'okubaako bye bateesa. Josephine Namakumbi mbeera ki eryawo era kiki ekiriwo mu kadde kano kennyini? Salongo Ismail Sembatiano omulabi wa NBS Amasengejje ntwala omukisa guno kutegeeza nti ensisinkano wakati w'abakulembera ekibiina kya National Unity Platform n'abaka ba Parliament kw'ossa n'abakulembeze abalala ekyagendera ddala mu maaso wano ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Makerere Kavule. Omukulu akulembera ekibiina kino pulezidenti wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinze okutwala akadde akasinga obuwanvu ng'ayogerako n'abakuŋŋaanyi newankubadde nga ababaka bonna tebasobodde kwetaba mu nsisinkano eno mu kubaganya ebirowoozo ku bitwala mu maaso ekibiina kyabwe. Njagala okutegeeza nti ensisinkano eno yatandisa ku ssaawa nga 9 wabula obudde obusinga obungi newankubadde tetukkiriziddwa kuyingirayo kwetegereza nga bwe bitambudde obwedda tukubayo ku liiso.
wabula nga President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinze okutwala obudde obuwanvu ng'ayogerako n'ababaka bano ate n'abakulembeze ab'enjawulo. Na buli kati tetunnakirizibwa kusemberera wankaaki wa NUP, wabula tukyasimbye wano amakanda okwongera okutegeera n'okutega amatu tutegere biki ebikanyiziddwako naki ekiddako mu kibiina kino ekyamanvuuli ekimanyiddwa nga National Unity Platform. Nga boolaba mu mugongo gwange abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kino nga n'abasinga be bamu ku bamanyiddwa nga ba foot soldiers bakyagenda mu maaso. Owulira omusiru statement gy'akoze? Owulira omusiru statement? Ne bannange mutumanyidde nnyo. Owulidde omusiru statement gy'akoze ti abakulembeze abasinga mu kibiina kino abandi emabega abamanyiddwa nga ba foot soldier. Wulira omuwala ono. Abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kino nga n'abasinga be bamu ku bamanyiddwa nga ba foot soldiers Owulira obumutivize bannange munaasonyiwa ngenda bugwa mu malaka. Bano NBS Natasha Broadcasting Services okumanya kye bavuga kati njagala muwulirize naye nga script ero nebaagala yagirimu era baagala okujja mu biro ne information agifulumya baagala njagala aveeyo yewakane sewava oba si ye taata w'abaana be musajja w'enyale sewava ye taata w'abaana ba Joyce baagala oyo muvubuka sima kulya bavubuka presidential biki ye baawe kati ono omulala ono waddata w'ebitaalo naye ali mu bwenzi owaddata w'ebitaalo naye awujjako kiro n'awujjako emisana n'akola bw'ati baagala ogenda kakasa ensi kasooke enkwabye kubanga baagala otumazeemu nnyo amaanyi kaakati baagala njagala owuliriza message eno kubanga bino byonna mbimanyi era n'ekigenderwa kyo nkimanyi. Joyce baagala omukyalo ono ntwatwa message yo egenda kubeera bweti nakulabudde negamba Joyce baagala ebintu bino bigenda empola n'otawulira negamba Joyce baagala ntwatwa kati waliwo obusajja bwe muleeta ku pano yammwe eya NBS smart barometer ono Kasolo Sewava Joseph Sewava yebba w'abaagala yamuzaalamu abaana basatu mufere kati baagala kaabikuse bino si byakusaaga. NBS ne batambuza propaganda waliwo bukabanda yesimba mu Buganda musajja Munyarwanda oyo Kasolo Simaruna Kasolo owulira erinnya lye nga bwe lifaanana Kasolo bakwataganye ne Mpuuga batunda ettaka ly'e Masaka ulira propaganda Zaake yennyini yaliyo namuwulira nze mwennyini ku parliament bwe balowooza nimba antwale mu kooti. Zaake yagamba nti abamu diaspora basondera Kyagulanyi ssente nga bagenda mu nomination. Kyagulanyi ssente n'azibuza ne mukyala we ne muganda we taata we Butebi ye yabawola ssente ze bakozesa okugenda ku nomination. Owulira butivi bw'abanyampi naye nja vidiyo netandike bweti. Njagala mukulu amanyi kati bwe mba bano babaagala mandwa zibakwata bukwasi abedi wanika mandwa zibakwata bukwasi ekinyusa emitwe emikulu giringa esatu era njagala ababaka ba parliament bano Banna Uganda mubeetegereze. Masaka district abedi bwanika teyalabiseeko oyo mmanyi gwakolera. Mathias Mpuuga teyalabise oyo omuwala Juliet Kakande teyalabise. Masaka City tebalabise. Byebyo nno ababaka b'ekibiina ki National Unity Platform abazize olukiiko lwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kigambibwa nti be bano ababadde bazimba obwakabaka bwabwe mu NUP era nga bonna batambulira mabega w'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'era meeting eyo bwe yayitibwa ye yabakubira amasimu n'abagamba tetugendayo. Buli atazze mu lukiiko luno nga teyabadde na nsonga etegeerekeka yamaze okuteekawo layini okulaga nti ye tali ku lwa National Unity Platform era nga bo bagamba nti baafuuse bakyewaggula. NUP bakyagirimu kubanga bali mu palamenti ku kkaadi yaayo
naye nga wabawula omwaka gumu okutegeka okulonda okuddako buli muntu oba okkirizibwa okukyusa kaadi n'onoonya ekibiina ky'ebyobufuzi mw'ogenda okujjira. Bano balinze bulinzi kaseera mu 2025 bazzeeyo kaadi z'ekibiina ki National Unity Platform beekwatire kaadi ez'ebibiina eby'enjawulo gye baba basazeewo okulaga kubanga bakimanyi bulungi nti tebakyakkiririza mu bikolwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ne Kyagulanyi yennyini abataddeko abiri akimanyi bulungi nti be bamuliira munda abaagala okusaanyaawo ekibiina kye. Bannayuganda babalaba kubanga era be baba kampeyiningiro bateeka mu palamenti gye bali ate era be balabye ebikolwa byabwe nga bagamba nti tebasobola kuddamu kutambula nabo kubanga baagala okusaanyaawo His Excellency the President Kyagulanyi Robert Ssentamu. Geoffrey Rutaaya teyalabise. Geoffrey Rutaaya teyalabise. Kati musazeewo mubeere gundi akabinja k'abali b'enguzi kubanga bali mu kupipira nkugambye Kyagulanyi alina amaanyi era okumanya Kyagulanyi Robert Ssentamu alina amaanyi ababaka bano batuswa ne bayugumira nga balowooza n'abagamba ebyenguzi si byagala. Njagala message eno mugiwulirize bulungi. Joseph Sewava yafera w'ekitiibwa JB Walusimbi obuwumbi 2 yebba wa Joyce baagala. CBS FM radio y'obujjajja nsaba message eno mugiwulire. I don't care. Chechigeno okuhappeninga kunze after the statements I'm going to utter on that issue. Omuntu ayogera watyo simukkiriza. Njabisalamu. Tobisalamu. You should care. I don't care kubanga tu omanyi wayo kibayita uncomfortable but honest truth. Waliwo ebintu ebimu nga tutya okubyogerako naye nga ge mazima. Uya Baganda here. Okitegeera naye mu bwakaba oba mu ethnicity yaffe ng'Abaganda nkitegedde kakola punchline fenga Abaganda fenga Abaganda waliwo abaagala okwefuula Abaganda okusinga Abaganda bonna, like we are more Abaganda than others. They are more Abaganda. Ngamba waliwo abagamba nti bo they are more Abagandas than others. Kibeera ng'ogamba mbu nze ndi Munnayuganda okusinga abalala. Oba kitegeera ebintu ebikwatagana ku affiliations politically, socially, economically. Kale economically mwe musobola okwawulamu classes. Naye socially twogera ku religion. Tosobola kungamba gwe ntambi Omukatuliki nkusinga okubeera Omukatuliki. Omukatuliki ajjudde nneeba. Ethnicity nti nze ndi Mutoolo okusinga gwe Mwenda no. Ndi Musoga okusinga gwe Nsaadu no. Oba kitegeera kati